only the degree of corruption that differs. Some of you are more corrupt than others. This farm is seated on a time bomb. It can corrupt any time. Look at your names. Uncle Chikubo, Reverend Tin, Honorable Kuweta. Single group of companies. From behind it, Nguzi. Watch is a time bomb. Omwami ono mukwano gwange nnyo. Tulina ebintu bingi nnyo ebitugatta. Neera bwe tumala okubikola byonna nange nzirayo n'ensoma. Ate nga namala yunivasite nagimala ne neeyongerayo okusoma. Lwaki nti buli w'osoma n'okubuka mu kintu ekimu ofuna ebirungi bingi nnyo. Era oluusi amanyi okukubira ne mugamba omanyi neetegeka. Ninayo ebibuuzo. Ababbi bajja wano eseffuliya ne bagikola ki? Baatwala eseffuliya 4 ennene. Eseffuliya ze batutte tekuliko ya mitwalo 10. Ziri mu kakadde pulaasi. Naye kinneewuunyisa ekituufu nga ebintu bwe bitambula bwe bityo simanyi. Ekyokulala, eseffuliya bwe baazitwala n'otunula we baagudde oluggi oba kufulu we baazimenye, nakyo ne kikukanga ng'olaba ebintu bizibu. So lwakuba sipiika yadduse mangu ne nadde gyamukubira mulanga ku nsonga ya security y'ebintu byaffe. Newankubadde omukulu Jordan yajja gamba mwe muli buyinza, kakati ebyo security mwe mugikwasaganya. Naye kino we kituuse abali mu buyinza mukono be ba Jordan abo ne mukulu Max ebo be baliyo. Basaba ebya security nabyo tubirowoozeeko nga bwe tulowooza ku kweddiza entebe ne security ya wano mu kitundu nayo tugirowoozeeko. Ekyo nga nkimaliriza njagala okwogera ku kukuuma abaana baffe. Tubadde nabo okumala akabanga ke tubadde nabo kati bajja era bangi babeetegekedde anti babeerewo bagamba bunaatera okudda. Naawe omuzadde tofaayo kubuuza mwana baakuwadde homework, wakoze homework, omwana n'agamba namukoze, naye nga ayagala kwejjako olw'okuba ayagala kulaba TV. Bw'abeera mu TV ebibuuzo bigenda okujja nga buli omu abuuza nti naye omwana ono kituufu abadde asoma oba abadde mu bibye. So omuzadde yenna ali wano ampuliriza, manya nti omwana ono okusoma tuteekeddwa okubeera nga abantu basatu ffenna tutambula. Asooka ye muzadde, omwana n'omusomesa. Kati singa kwabo omu abulako kiba kitegeeza okusoma kw'omwana 0. Abaana bano abagwa tebagwa nti basiru, naye awo wabaawo missing link gap eyo ebeera eteekeddwawo omuzadde oyo yeevaako obuzibu obwo. Kaakati njagala ne kino okukibabuulira. Ndowooza lwabadde Lwakutaano. Buddeyo obulungi kubanga ebadde ne graduation Mukama gyatusaasira enkuba negatonnya. Tulina ebintu ebisoomooza ngaffe bannannyini masomero, kubanga ngenda kwogera nga chairperson wa bannannyini masomero g'obwannannyini Mukono municipality. Ebintu ebisinga okusumbuwa amasomero byebintu bye tuzze ebbanga nga twogera ne komishona w'ebyenjigiriza owa national, nga twogera nabo nga twagala okufuna ensisinkano ne minisita w'ebyenjigiriza eyakkiriza okutuhositinga ennaku z'omwezi nga 3 Desemba. Naye
agenda okutuhositinga ennaku z'omwezi nga 3 Desemba. Ensonga ssemasonga ezisinga okutusumbula nga ffe bannannyini masomero gy'emisolo emingi gye batuteekako. Emisolo tetuganye gyiwa, naye twetaaga okufuna sensitization etumala okutegeera misolo ki gye tuteekeddwa okuwa na kiki gye tutateekeddwa. N'ekyokubiri, nga ffe abatandisi b'amasomero tuteekeddwa okubeera ne tax holiday, kubanga taxes bazijja ku muntu atandise okukola ki okufuna amagoba ne bizinesi yakatandika kyova olaba zigwa at an early stage. Masomero mangi gagudde olw'ensonga ezifaanana bwe zityo nti emisolo mingi kino kicutting across ne bizinesi ez'endala. Naye bwe tuba nga tuvuddeyo ku lw'amasomero gaffe, awo waliwo ekinyusi. Ensonga eyokubiri eri ku security mu bitundu byaffe ebadde tennaba kuba nnungi nnyo. Nze wano mu Lwokutaano oluwedde bajja ne bamenya ne batwala eseffuliya 3. Eseffuliya ze batutte tekuliko ya mitwalo 10, zonna ziri mu bukadde, kakadde kamu mitwalo 8, kakadde kamu 2, kamu kitundu bwe zityo. Naye singa security yaffe ebeera improve, kubanga tumanyi nti security etandika naawe, naye ekyamazima twetaagamuko ku bantu abalina emmundu mu bitundu byaffe okwongera okubipatrolinga. Ekyo nga tukimaliriza. Ensonga endala enyigiriza amasomero y'ensonga ya ziloons zino. Amasomero mangi galemeddwa okutambula okweyongerayo olwa ziloons ze balina. Loans ezituweebwa these financial institutions zituweera ku percentage ya waggulu, ate ne tubeera ne rate y'abatasasula fees defaulters nga nnene. Kati ne weekanga nga essomero liba mu mabanja, amabanja mangi recurring nga lyo liri mu mabanja. Kati awo twetaagawo remedy yawo, era tulowooza emu ku nsonga erowoozebwa okukolebwa y'ensonga ey'okubeera ng'amasomero gagenda direct mu bitongole, mu government institutions, okugeza microfinance support center, nga tujjayo sente ezo kuba ziri ku percentage ntono nnyo. Ate bano baganda baffe bo mu gavumenti ekyo tebakifaako, bo kasita ofunye looni naye tusigala tunyigirizibwa. So ekirala twogera tuli mu kusaba minisita neeno ebeere policy eteekebwa mu nteekateeka ya gavumenti eya welfare y'abasomesa ba private schools, okugeza welfare eno njogera nga bwe tulaba program nga eya PDM nga bwe bategeka policy ne bagamba nti 30% y'abakyala 30% y'abavubuka bateekewo oba 10 oba 5% ebeere y'aba private schools, private teachers. Awo kijja kuyambako okuimprovinga standard oba welfare y'abasomesa nga gavumenti eyambyeko. Tetugigamba tujja kutusasula abasomesa mu masomero kuba awo tujja kuba banafu nnyo, tujja kuba balugojamye. Naye bweyita mu bintu bwe bityo abantu nga basobola okwakisesinga those funds, kiba kijja kutusobozesa abasomesa baffe kubasigaza mu masomero. Naye tuyina rate y'aba defaulters nene. Kati okubeezaawo omusomesa nga olina kusigala nga weewola omukipinge ng'omusasula, buli lw'otumusasula tufuna be tuyita ba nomadic teachers. Tuyina ba nomadic teachers mu private schools. Kati ate ekyo kyosanga nga otandika okubuuza nga leero ali mu ssomero lino, luli ali muliri. Ekyo kituleetedde obuzibu bw'amaanyi, inconsistency y'abaana mu kutegeera. Abaana bano baba bategeera omusomesa ono olw'okuba afunye a high paying job ng'adduka.
kati omwana bwatandikira okutegeera omusomesa omupya ng'obudde bukoze eki bugenze kyova olaba nti some private schools performance yaazo si nnungi lwa nsonga eyo kati isu eyo twetaaga okugitunuulira nga gavumenti etaddewo polisi eyo wetujja okusobola okulwanagana n'ekyo n'ekyokubiri abasomesa nga basobola nga tabipemire okusalala yokka tugezezzaako okwadvisinga abasomesa bano okwengeginga mu other businesses nga bw'oba oba ovudde ku ssomero at least olinayo akaduuka wosobola okutandikira bato okubanga ebijukizo kubenteekateeka tikiragano galaba gawedde ate tujja kukola n'ekitundu ekirala ekyogenda mu maaso okubanga ne keeke nayo esalibwa keeke bwena emala okusalibwa akatubulengedde salamu aleikum Yeah.